Pastor Serwadda bamuganye okugenda ennamboole okusabisa ng'ekimugaanisa kwogera mazima yayogera ku mmwanyi n'ayogera ku muvubuka gwe baakuba essasi wali ku Sheraton. Baamugambye tojja bisabisaayo ate nga yali yabuukinga dda. Kitegeeza ki? Mu Uganda bw'oyogera amazima ofuuka threat eri state era tekukkiriza kwetaaya. Keko ke tubagamba buli ayina ssente mu Uganda muyaaye naddala abo abagagga okuggyako nga yagenda n'akuba kyeyo kye nadda nazeewaka naye ate era nezo ze nazeewaka okumanya abasajja abo bafu omala ozikolerera nodda nazeewaka ne bakuteekako embeera ng'oyagala okuzinvestinga. Ekyo kye tumanyi. Kati Pastor Serwadda bamugambye tojja kusabisa. Aboogera amazima wano e Uganda tebasabisa. Ate abalokole mmwe musiiba mutugamba Museveni simanyi yatuterawo okusaba. Museveni si yabaterawo okusaba. In fact Museveni agaana ne bapasita bammwe okwogera bye balina okubagamba. Munnange Pastor Serwadda mutowo Robert Kyagulanyi Ssentamu ye bwe yatandika okwogera amazima n'okuyimba ne bamugaana. Naye n'asalawo n'agamba kayimirire mu kwogera amazima tajja kuvaawo. Katulabe oba gwe Pastor Serwadda mukulu waffe amazima onoosigala ogoogera nga mutoowo. Ka challenge ezo ze challenge ze tusanga ffenna mu buli ango abantu abo buli woboogerako ng'oyogera kituufu bafuuka bwe batyo. Ekyo kye tubagamba ti mujje mugatte amaanyi gammwe tujje twejjeko omusajja ono. Mugatteeko amaloboozi gammwe twejjeko omusajja ono. Naye we kitaba ekyo tewaliyo mirembe mu Uganda. Era ndi wano okwebaza omusajja gwe bayita Alex Mukulu. Sofa nja kwebaza Alex Mukulu weebala omulimu ogw'amaanyi gw'okola. Weebale kwogera mazima munnange. Bantu abakulu abaasigalawo abategeerategeerako batono. Abalala bonna munnange tebategeera. Bawoza tutaasa bulamu naye ng'obulamu bwe bataasa ate basaanyaawo bw'abazzukulu baabwe basaanyaawo bw'abaana baabwe.